Nze unakumuna meeting Pastor Bugingo era wabalaba olwaleero ajja kugamba nali mulabyeko oyo mu mwaka guno gwennyini na meeting Pastor Bugingo mu office ye ku Salt era olwaleero nkakasa bwalaba sheno ajja kwewunya tugatula naye yali mukozi wa Kiganda kuba tebina teyakimanya nako tuvude wa Kiganda yali akwa program ajita abafere b'ekibuga yabanga program erwana entalo z'omukulu z'abayina naawe nti mayanja tetukkaanya ku kino olutalo olwo ndujjayo ntya mayanja mukube nti bwe naalwerwanira nganze Kiganda lujja labika bulala tuluyisa wano Matiya n'akuba ne Daudi Mukisa Matiya bw'ava wajjayo kaziweddeyo nasabula ne basuba njatana bagenda bajimusa Jafari omwaka guno ngo line kusomozebwa konna nkakasa nti nno okyali bubi nnyo ande ja kutubuzabuza oli ajja gamba ane nawulya bwe bayita mulanzi ati mulanzi yo mulanzi Musa Jafari so genda yoko bizibu byonna byamaka abikolako bulungi nnyo bobanga olino omwagala wo yebuusabuusa ajja kumukusibira nawe otegeere ensi eno anti abasajja mwebali emirimu gyonna agitereeza bitambula bulungi abadde complaining abadde ina yali abanja milioni Z5 ate munaku sente zete zakomye nga bamwongereddemu n'amagoba yange webale nnyo byokolera bannauganda nti omuntu omala emyaka nga mukaaga nga omubanja sente zitazikuwa naye ogendayo munaku bunaku sente zo ne zikuweebwa so kyakabi nnyo kubanga ye kyemmanyi ku mulanzi Jafari kyakolera n'agamba bw'omala okufuna olyoke omala kulaba n'olyoka okola ki n'olyoka otola kasimu yes naye naawe nkuadvise wako gaabwa bw'aba yasoose okununulira ssente zo naawe genda obeeko ky'omuwalika kudduka ate kubanga ate woozitutte olowooza tasobola zisikayo ezizenga azaagala aliwo bwado neddaali kakati wali oli gwe bagamba nti akasa yankoledde nze nazifunye kankole ki sigenda kuddayo naye bambiddayo obanga wabadde tewasasudde kuba omanye enkola ya haji yagamba omala kulaba kale olina zosooka oteekayo ng'empaabi na biki na biki ebyo so kakati wamaliriza omulimu nawalyoka akugamba nti kola ki kakati deeta sente bweziti oba sente zenakolera ziri bweziti bawe enamba ye okay so alina okusomozebwa konna genda wajimusa Jafari ensonga zonna zijja kutambulira bulungi nnyo enamba y'essimu nzikiriza ogijje ku kaposita awo akali wansi awo akaliko wajimusa Jafari ndozera omulanzi Jafari kekayinza okutwangwira kukolaba kaliko omulanzi Musa Jafari so enamba zezo kuba ojje enamba ye butereevu nnyo kumufuna bulungi nnyo bya mirimu bya maka yakugenda bweru visa bekyaganye biki byonna ne batanagaana soko tukoya okubanga ensonga zonna zanguya otuka wali kwembasinga bintu byonna bitambula bulungi Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajini emizimu abaagala n'abayuugayuuga omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala bw'otuuka ewo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwakajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 SM2 was in trouble. Ebaletede Canada Niagara Falls New Year Fest. Kubibira biri mwesatu kubibira biri mwena. Nyumiro kubibira biri mwena ngoli mu Canada. Okuvanga biri mwenda December paka 2 January nga tuli Canada. Bishop David Kiganda asisinkanye omusiraamu yasooka okubeera mukama we nga yakava Masaka we Masaka. Bishop Kiganda nga asinziira mu program ya weddemu ku Sunday yasaba nti ayayaana okusisinkana omusajja ono kubanga yamuyamba nnyo mu kiseera nga talina wakusula. Bishop Kiganda wano wasinzidde nasaba abantu bonna okusiima abo abali babakoleddeyo ekirungi mu lugendo lwabwe olw'obulamu. Kwendi nnyo kwembozi muyugi nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kundaba jona josinzira okundaba mpoza atera tuline ku
Greenland Broadcast kwe tuli nnyo okuba nga tufunika bulungi nnyo. Webale nnyo atulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Mu kiseera kino ndina omwami ku seetu wano azze tuwayimuko ku mboozi. Amannya gogenda kugategeera, byakola ogenda kubitegeera na kikyali n'ebirala byonna. Era ne betulese olunaku olwaleero just kalira bukalizi fe tusimbule. Nsanyuse okulaba. Nange okusanga sewo. Yes, mbadde nsaba omuntu atulaba essaawa zino osooka omweyanjulire omubulira amannya go n'ebirala byonna tusimbulira awo. Abatulaba mwenna ku emboozi mu UG ne ku Greenland Broadcasting. Ansanyuse okubeera onanga olunaku olwaleero. Erinnya lyange nze Mubiru Ivan Nedira Mamba. Ndi musajja munnamawulire nga n'omukutu w'emikutu egy'enjawulo gyenkolera. Yes, okay. Kale so katutandikirawo emboozi. Emabegako kaawo nakyaza omusajja oba omwami omukulu Maganda ne twayamuko ku mboozi ne gye yali akolera emabegako keeyo ewa omusumba Pastor Kiganda gye yali akolera n'atunyumiza bingi nnyo. Of course konsani yagyogera naye nga yagamba nti ekyasinga okumugjayo kwe kuba nti nno yamala ekiseera ng'akola bamusayiningiza empapula zino nga zikwata kumuteera ensimbi ku gyenyiza okuyita akawunti ye eterekebwa oba ekuumibwa oba erabirirwa ekitavu ky'abakozi NSSF. Naye ng'agamba nti yatuukayo oluvannyuma ennyo mu kiseera kino nga yavaayo dda n'okutuukayo abeko nekyabuzi kikwata ku nsimbi ze baamuterekeranga ng'ali wa Pastor Kiganda ku radio ye gye yakolanga naye ng'ensimbi ezo teziriiyo. Ne bamugamba nti ffe wano tetukulinaawo tetukumanyiiwo era genda obuze mukamaawo ye byabimanyi neffe takutuleeteranga. Kiganda Maganda bwe yava n'okunyola okw'amaanyi n'abako ne byagala okwogera era byayogera kakasa gwe abadde agoberera wabiraba. Gw'omu ku bakozi abaali bakola ku mu Kisenyi ku Kingdom FM. Yes, sir. Gw'omu ku baali bakolayo nkakasa nti bingi byomanye ebitambula era abantu bangi of course bangi nnyo abavuddeyo nga bankubira amasimu abakozi n'abali abakozi nga bangamba nti olabedeko naffe nekyetwogera naye olwokuba nti n'oluusi olumu sifuna kadde embeera mu birala oluusi ntutafuna mwaganya guno naye njagadde nawe tuwayeemuko okusinga nsonga ki eri okusaidiyo ne gye wali okola ne bulaba ensonga nga bwe zitambula. Atulaba nawe omwemayanja ankyaziza olwaleero. Njatandika ensonga zino bwe nti lwaki ndi wano? Lwaki oli wano? Nze nalaba mwami Kiganda ku mikutu gye egy'amawulire that is KTV. N'avaayo n'agamba abantu n'ategeeza abantu nti byonna ebigenda mu maaso basiyazi ba sportings abaali abakozi be. Abasiyazi ba sportings oba bazze ne bayita mu baali abakozi be naye abavujjirira ensimbi baveeyo batanishinga erinnya lye. Ekyo kimu. Ekyokubiri bino ebigenze maaso byonna nga bikombeddwa Matiya Kyolo otudde nze nange mbadde mbiraba era n'abantu abali eyo babiraba era n'ababimanyi otusinga nabo gye bali lwakuba tebannavaayo okwogera amazima oba abamu batya okwogera amazima. Ensonga ey'okubiri nze nali wange waka olunaku sirujjukira ne nfuna essimu omuntu omu nga ŋŋamba mwenga abaakolerako rediyo eno ne TV lwaki temuvaayo ne mukoma ku Matiya Kyolo otudde kwebyo byayogera ngatta erinnya ly'omusajja wa Katonda ng'omuntu akukubira essimu wa mukyaki yali mukozi munnammwe muntu wa bulijjo alaba bitambula ebigenda mu maaso. Nagezaako mubuuza gwani ekyamazima ennamba ngiina n'oba oyaga gikulaga njikulaga ne saategeera muntu ani oyo kuba amaloboozi ebbanga lyenkoledde awantu awo ebbanga lyenkoleddewo nsobola okunkubira essimu ne manyi ono gundi
oba ono mukyala gundi ne saategeera ani gwe bakozesa okunkubira kuba baali bakimanyi nja kutegeera nti ono gundi era namubuuza ani ono bwe yalaba mubuuza nnyo yanzijjako ekyo kyanyiiza nnyo ekyasinga okunyiiza mu kyo kyekino lwaki temukoma ku Matiya kwebyo ebintu byagenda ayogera mu mawulire ng'ayogera ku musajja wa Katonda ako musajja wa Katonda ako ke kanzijjayo nenkola audio yange yasooka nga mpa abalaba n'abawuliriza ekifaananyi ekituufu ffenna twali tusirise nga bitulumira eyo noye yavaayo naŋŋamba nti lwaki tokoma ku Matiya aleme kwogera ku musajja wa Katonda kyekyanyiiza nze ng'omuntu ne ŋŋamba ffe tuli baana baani ffe abanyigirizibwa oba abo abanyigirizibwa bo baatondera mu kifaananyi kyani era musajja wa Katonda oyo afaanana atya kale wabanga musajja wa Katonda lwaki takola ebya musajja wa Katonda bwe tuba nga ffenna bwakabaka wetukolera ggulu katubeere banjulukufu tubeere batereevu tukole bye tutwala mu bwakabaka bwa Katonda biki byakola ebitamufula kuba musajja wa Katonda mwekyo ekifaananyi ffe kyetumulabiramu because ffe wetumulaba nebbanga lyonna lyabaddewo akola ebintu ebiri mu layini ey'obwa Katonda gwe biki byinza okugamba nti bino bimuleetera okumufuula nti si musajja wa Katonda ekisooka kyekiri mu mawulire olwaleero bw'ova onooga nti Matiya ky'owola otudde byayogera avujjirirwa basiyazi boonoona erinnya lyo ekyo kikyamu era nze natulako ku TV ne ku radio nga muwuliriza era nga mulaba nga njagala agambe nti Matiya kyayogera nti abakozi bali mu mbeera ABCD kikyamu nti Matiya agamba nti amanja kikyamu nga njagala ndabi bwakyogera nka tukakase nti Matiya amuwaayira kyamulema okwogera ali abasiyazi lwaki ogamba nti basiyazi nze basiyazi ebandeese wano wafunyeko essimu y'omusiyazi ntwaga tukuwa omuntu bwati omukoleko booti ne booti bino ebintu byetuwogerako byaddala Matiya byayogerako nze mbiweera obujulizi nti byaddala byonna byeyakugambye oba byakyakugamba oba bimukyakola naye mu butambi bw'enjawulo byaddala teri avumirira mwami Kiganda wabula twagala tutambulye mu kkubo ttuufu kuba bw'ovaayo n'obuzaabuza eno n'eri oba olimba ate gwe n'otayagala kwogerwako kuba oli musajja wa Katonda nze ndi musajja waani wa sitaani eyantona yanteeka mu nsi bayibuli gyasoma etugamba nti ffenna tuli baana mu maaso ga Katonda era ffenna ku lunaku oluvannyuma tujja kwansalinga ebyo bye tuzze tukola gwe kyogamba mwami Kiganda talinayo kaseera kaatuula wansi ng'alina ebimusiiwa neenenya mu mutima oba oli wabibaawo kati lwaki oba onyigiriza omulala obuzibu buvaawa nze nakolera eri abakozi omukulu Pastor Kiganda byali akola nabo oba byali akozesa abali bamita mukama waffe obuzibu buvaawa ku saidi yammwe obuzibu buva wano kwe kuba nti nawe olina bakama abo era olina wootuuka n'owulira nga otendewaliddwamu oba nga olina ebiganye mu bulamu n'ogera n'oyogera nabo ne mulaba ebintu ebitambula kati kyekizibu ekiri awantu awo nti ebbanga lyetukoleddewo omuntu okolerera mu kutiisibwatiisibwa kimu n'okolera mu mbeera nga kyewolina okufuna tokifuna omanyi ekitegeeza okuba nti okusaba ssente ezo z'okoledde ebbanga mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu olina obikamaamawo nti ng'olina kusobola kugamba nti maama yafudde ne balyoka bazikuwa zonna nedda taata ne bagamba wandiika akapapula twakayitanga wandiika akapapula aka arias bo kye bayita advance ne bagamba nti abanja emeka nti esatu tumwoyo omwezi gomanyi kitegeeza okufuna ku ssente yo ng'olina landlord kufulumya nyumba nti banange mu nnyambe landlord antwala ofune ku ssente zo
omanyi kitegezo banje emyezi 3 oba 4 ne batuuka okusasula ne bajjukira nti ku lwokuna watuuka leeti, ku lwokutaano wayosa, ku lwomukaaga wayogera ekigambo bwe kiti ku mpewo ekitakkirizibwa, ku Sunday walanga birthday mu show. So mulete rate card, mulete order book, sente zino ze yalangiramu birthday n'akola mention 3 eza birthday ng'ategeeza abantu ngenda beere egindi te nibakusala tumwene ajje tuyisale tumuwe receipt. Radio omulimu gw'oyogerako ogwo oguliko ebyo byonna nebirenga bugenda okubyogera bya ku radio ya Musumba oba ya muntu mulala gwe mwogerako? Mwami Kiganda Musumba alina amakanisa agasukka mwemu, emu eri mu Kisenyi enkulu etwala zonna. Nze by the way bino bintu tulimu, nze njagala muntu avaayo agamba bya bulimba abaana abo oba abasajja abo beboogera balimba. Kiganda yabakola ki? Tayina naffe ati tetulina kye twamukola wabula ja tutambu ffenna tuweetereze. Nze kankuwa ekyokulabirako, nze nafiirwa maama wange ennaku z'omwezi nga 31 Desemba omwaka ogw'okumeka omwaka 2021. Maama wange yafa, namuleka mama yina breast cancer era yamulumira ndowooza waliba ebbanga eddene nnyo emyezi 9. Obulwadde ne butabuka mu bbanga eryo ne tubulwanyisa ne tugezaako tekyasoboka. Obulwadde bwa kansa bwa bbeeyi, bw'oba olinayo omuntu yali abulwadde ne mugezaako mumujjanjaba ebya serious bwa bbeeyi. We spent millions and millions of money okusobola otaasa obulamu bwa mukadde ne kigaana. N'olunaku lwe yakutuka naleka mumuwadde eddagala ku makya nga alina dokita emulago nga ngenze kunona ddagala, dokita nga nkubidde nga gyawona n'eddagala. Nengende ewange gye nali nsula ne neteekateeka mba ntuuka Profesa Nsibambi omanyiwe Mmengawo, ndi ku booda ina mukwano gwange nkubira essimu ambuuza amawulire g'empulya matuufu oba si matuufu, konza agaaki bange mukadde afudde oba otegeera embeera eyo. Ngenda mulago nnona ddagala. Lwaki nkulaga ekintu ekyo? Nti nze nayita mu kaseera ako nzijukira bulungi nawandiika akapapula ako okusaba kye bayita ssente ne baŋŋamba tewali ssente. Ne mbagamba naye manja mumpe eyo negwa mwezi gumu, nali nfuna emitwalo 8. Mumpe eyo mwezi gutya egwa mwezi gumu nani manja egi 3 mumpe eyo gumu nga bampandiikidde musawo atuwadde tugende tutwale maama mu image center walinga ku CPS waliwo ministry awo ministry yaba waliwo ministry awo ku CPS awo then waliwo n'eddwaliro bakubirawo ebifaananyi. Kati waliwo maama tumutwale bamukuba ebifaananyi kuba okussa kwa mawuggwe gaali gafunye ekizibu. Sente ezimutu omudwalo zaaliwo naye nga bumanyi nti naawe ofiiringa nti wandikutte ku sente zo ne zijjanjaba mukaddewo. Sente zaaliwo ezimujjanjaba naye nga I feel nange wenkwata emitwalo gye 8 nenjiteeka ku maama wange mba sikoze loosi. Nensaba sente nezigaana, nensaba sente nezigaana. Oluvannyuma ennyo ne bansayiningira akapapula nfune sente, bakasayininga ssaawa 2 ez'ekiro. Essaawa 2 esente wazisaba ssaawa meka? Nazisaba ennaku nga 3 emabega. Ne reason njitaddemu nti maama wange muki mulwadde era nga mulwadde kuba nze nali programs director PD owa radio. Wali programs director? Yes sebo. Nali acting programs director ku Kingdom FM. Yes sebo. Mu kaseera ako mu 2021 no 2021. Yes sebo. Nensaba akasente ako kanyambe nange nteeka ku maama wange. Nzisabye ennaku nga 3 oba 4 emabega bazimpova ennaku ezo ssaawa 2 ez'ekiro zebansayiningira akapapula aketuyita boke bayita aka advance naye nga njogera ku areas nfuna bulungi. Bwe bazisayininga ne mbakale muzimpe bawololobe ne baŋŋamba obudde buzibye
tetuna tugenda zikola zisente ziri ku mobile money tujja kuwencha naye ngoma z'okusayininga nti ozifunye bo bakasayiniza omukulu ataddeko omukono bakuwe kuba omukulu yateekako omukono nti bakuwe ataddeko omukono bampe kati ngamba bano abakwata zino essimu z'ebyobwayi za mobile money nti banna akapula kaakano mumpe nti obudde bugenze omukulu ate kati alina okusaamu pini code ate ali mbirala kati tujja kuwencha ne ngamba omuvubuka balenta Emma Otieno nga Emma sente zino zinsaba zange sizizo ate sirimu zeewola nsaba ku sente zenakolera zimpe singa mama wange akutuka kati ng'onyimye sente zino kimanyi nti ngenda kukutwala ng'omutemu tuwase mama wange wadde nga asobola okufa nga muzimpadde naye singa tozimpa nga ate bazisayinizo zimpeebo kimanyi nti ngenda kukulaba ng'omutemu naabwe namugaa ekigambo ekyo kyamukwatako ngenda okuba sente ku simu nga zituuse mobile money kati yali awa nsonga ki of course ogitugambye naye kyali kigendererwa ki ekyali emabega okugaana okuwa sente mu budde obwo ate ng'omukulu amaze okusayiningako omuvubuka oyo malala anti ate nze ntambula ne bishopu olowooza abantu bano ababeera ne bishopu olowooza bo si bwe buzibu because tuziga nti omusajja akola bw'ati omusajja akola bw'ati naye ng'ate oba oli awo abantu bano abamwetooloolerako bawooloole ng'ate bo bwe buzibu awo tugenda tuukawo kansooke nkumalya akantu kano bamaze okumpa sente ezo 2021 twali mu covid ng'agenda ggwayo mpolampola naye ng'ebyentambula bikyali bizibu ojjukira bulungi awo natambuza ebigere okuva mu Kisenyi nyambuka ntyo nzija ku mapeera mba ntuuka ku mapeera awo ngenda ku Meji Center sasula sente omwana nkubira essimu oyo Emma anga bishop akuyita aina report zota nabamuwa nagambye nze nabadda naliki programs director nembaga bannaye munsaasire kantuke mu ddwaliro nkome nti omukulu atabuse ayagala mpapula oluvannyuma lw'okumpa sente kati olina okusasulira sente sawa mmeka ozingira 3 natambulira ebigere nenkomawo mu Kisenyi nemuwa byayagala nemala nenzire mu ddwaliro nensinkana maama naye nga tebayinza kukugumiikirizaamu nti omusajja ono katumuleke akere ku makyajje akola byateekeddwa okukola yasasudde sente waba akuwadde abamulala esente ze bakuwa zaali za mwezi gumu emitwalo 8 mwezi gumu kwaze gwe nasaba nakyo nasaba esa tebajja kuzimba wadde nga nzibanja tebajja kuzimba era nze mange bwe yafa Kiganda saamubikira tobikira mukama awo saamubikira kuba kyali tekyetaagisa era yafa 3 ku makya zali ssaawa ndowooza nga 4 zenamanyirako nina omuwala omukwano gwange gwe nabikira wakola ku reception nemukwena nga maama afudde neŋŋenda omuwala oyo akyaliyo neŋŋenda kati nga lumu kwa maama twamuziika nga 2 January wa 2022 mba ndiawo nga nsindikidde message ku WhatsApp nga kitalo ekya maama nga nyasindise omukulu Kiganda naye namuga kitalo era we nakoma era nze mu byafaayo bya lady eyo nze nkyasinza okufuna amabuga amangi lwaki nti bannaffe bonna abazze bafiirwa abaana awo bishopu omwana afudde maama afudde lunakwatayo omwezi ne bakuwe anti ofiiriddwa nga tebakuwadde mabugo nti mago gavudde mu kampani wabula bakuwayo omwezi gwo ku sente zo ze wakolera z'obanja zikuyambe mu kuziika kati nze saamukubira kuba nali sizeetaaga kwe nagamba ompa zaaki nga mu bulamu bw'okujjanjaba mumange tewazimba kati ozimpa mu muziika osanyuse nnyo saatawana musaba ssente yadde omubikira era mba ndi awo nga 2 abamu ku bakozi abasobola okujja okuziika nga batuuse n'ebbaluwa tusaasira nnyo mukozi munnaffe Daniel muntu waabwe gemanyaga ge nali nkozesa ku radio tusaasira mukozi munnaffe Daniel muntu waabwe olw'okufiibwako maama ataddeko omukono MD Daudi Kiganda akubagiza n'emitwalo 25 ngenda okubikula nga giri 15 mbuuza kati omwana omwe yajjirako yali chief news editor sente za Kajubi naye yavuddeyo bubi nnyo anga munnaye tusaasire
batuwadde 25 n'emmotoka eddemu amafuta ne tusaamu 10 sente za kajubi yaliko ne kujjo FM mumanyi yavuddeyo anga munange bizza bubi naye 10 tutaddemu mafuta koze sibalinaako buzibu jali jwera 25 naye mukubasindika okujja tebaba waseneza amafuta so ne batolako 10 ne balisaamu amafuta ogirabanga firimu kyokka kugamba nti nze nina rekodi nze kyasinza okufuna amabuga amangi age 15 25 wadde zaatuuka 15 10 lyanywa amafuta n'otuuka 15 eso ko bonna abafiirwawo tumukuwayo 10 anti gwe wali programs director ekyenze ndowooza nti ekyankozesa ekyo saamukubira ku ssimu emugamba nti nfiiriddwa mbadde nsa ku myezi gyange egiriyo mpaayo saamukubirako kati n'ayagala ndowooza kikompasating bw'atyo oba ngamba nsanyuse bw'atyo so bwe bulamu abaana abakule mu radio bwe tusinga okuyitamu nakyo twogeddeko awo nti tuyinza okunenya ne twogera na bingi nnyo nti omusajja oyo musumba oyo omusajja musumba oyo akola bw'ati omusajja musumba ali bino naye ng'ate oba oli awo abantu bakola nabo because nkakasa nti nno bw'oba weetaaga ssente zo togenda direct wuwe oyitirebwa omuyambi we oba omuntu yenna kale omuntu oyo nakutuusiza empapula zo oba obubaka bwo eri omusumba tolowooza tubabeera okudireyinga oba n'okubuzaabuza eri abantu bano abasookerwako abatuusayo obubaka gyali singa oba n'omwana ewaka ng'alya mu kyalo ffe twakulewaka batugamba okulya mu kyalo kibi olya waka naye oba n'omwana ng'alya mu kyalo obuzito bwa bwa mwana bwabwaggwa omuzadde ate agamba mwana nti okutambula ng'olya kwene entamu nekweri kibi tosinza nenya mukozi akola ekyo eri system bwaba toba bagizimba okuva ddala ku munene waggulu eri system bwetu bwezimbibwa lwaki waba akwetaaga nga yeyija akwetaaga alabika lwaki bw'otuuka omwetaaga talabika nga gwa mwetaaga kati buli bwa bukodyo bw'aba akwetaaga alabika mangu era n'oluggi akwetaaga otuuka balukutte bati nga balugudde oyingire olwakwetaaga either olina kyewakoze oba olina kyayagala okukukozesa onfuna bulungi akwetaaga alabika omwetaaga ali bizi kati awo tewali mwana gwenyinza kunenya gali mafuta gava ku mutwe waggulu nga gakulukuta bwe gati bino ebintu kitwala kutegeera n'ogamba naye nkuze nzadde abaana byenkola bya kisiru bwe twali abato twalowooza nga abato bwe tukuze tunasolowooza nga abakulu luli bwe twali luli twalabanga bye tukola bye bituufu kyamukisa mulungi nti nze saazannyako kabaddi ka mwami oyo nabugaana waliwo kyenawulirako era nga n'ebimu ku byo maganda oyo yabinyumiza wananwana nti mu kiseera pasita Bugingo baafunira obutakkaanya ne musumba oyo nti waalingawo enkola mu production omu ya radio noba wajja yogera nga musumba Bugingo yogera bwoti kola bwoti yogera bwoti enkera ne bizanyibwa ku mpewo nti mulaba yagambye bwati naye nga bye baayogeza go baleese nga si birungi mu ddoboozi lye bapanze eri omusumba Bugingo ebiseera ebyo wabeerayo najoininga Kingdom FM mu mwaka gwa 2013 mu mwezi ogw'omukaaga nga lumu nali nalizo okukolera Kingdom Media nali kyali mwana muto leka nalina emyaka nga 20 nafuna omukisa gumu najegattako nkyasoma my first date campus nali nkola kati ogamba nti
2013 paka wenjividde 2022 kitegeeza byonna ebikoleddwa obadde obigoberera byembadde ndaba mbadde mbiraba byembadde ntegeera mbadde mbitegeera ebikoleddwa nga sitegedde ne bimala n'okitegeera oluvannyuma nabyo tubitegedde. So Matiya mukyayogera yali akola program ayita abafere b'ekibuga. Eyo yabanga program erwana entalo z'omukulu z'abayina naawe. Nti Mayanja tetukkaanya ku kino. Olutalo olwo ndujjayo ntya Mayanja mukube. Nti bwe naalwerwanira nganze Kiganda lujja labika bulala tuluyisa wano. Matiya n'akuba ne Daudi Mukisa. Matiya bw'ava wajjayo kaziweddeyo n'asabula ne basuba n'olwaleero bonna bakaaba gibajo. Kuba bino ebintu bikwasa ennaku nze olina okumuna meetinga Pastor Bugingo era waba alaba olwaleero ajja kugamba nali mulabyeko oyo mu mwaka guno gwennyini na meetinga Pastor Bugingo mu ofiisi ye ku Salt. Ebyali bintu teyo tebyali bya Kiganda era tayinza kugamba nti bwe yajja wano yanyimiza yayogerako ku kino ya Kiganda. Ebyali bintu tebyali byange nalina bizinensi naye gyenjagala okukola naye ye yantwala Pastor Bugingo naye mutunuulira bwe nti naye nga musajja ono singa kale namukuba singa namuvuma singa namukola bwenti ne bwenti ne bwenti sandibadde wano olwaleero asobe. Nze waliwo omukyala Musumba ali mu America bamuyitanga Pastor Rebecca Majwega wali omuwuliddeko namuwulirako. Omukyala oyo mu ntalo ezo zanyinyitira ennyo yampita kuba nali mu hostinga mu show yange mugye nali nkola mu Lutalo Lwa Bugingo ne Musumba Kiganda byabeererawo ennyo. Kati nayinanga show gye nkola ku Saturday yali musical show naye nga alinamu slot ya dakika 3. Omusumba Kiganda omukyala Rebecca Majwega wabuulirira enjiri naye yantuuza mu studio ebiseera ebyo yali akyali wano Uganda. Yesebo yantuuza mu studio ntuli mu babiri kwa weekend nga bwozimanyi akola yagenda katwali waba na mwana wange okyali muto toyingira entalo zino ezigenda maaso ziwulira nti ye tokola ki toziyingirira oli w'amawulire nti ye wagasoma nti ye toyingiranga entalo zino olina okugenda ku kyalumu nga weetaaga Bugingo oyo naye nga wamuvuma n'omukola buki olwanirako eno ng'onaakunaabye nga weetaaga wali ne bw'oliba wamukola ekibi nga wamuyisa bubi olw'okuba bagambye kola booti omulyango teguli kuggulirwawo. Byebigambo byakuma mu matu gange ne mu bwongo bwange nga mmitinze Pastor Bugingo. Omusajja ono singa namuvuma sandifunye mukisa gutuula wano waali kuba twali mu ofiisi ye aba ne ntuula neza okumala essaawa namba ne twogera ebyange naye nga temuli yadde Kiganda nga temuli yadde Kingdom. Era olwaleero nkakasa bw'alaba sheeno ajja kwewuunya nti gwe yatuula naye yali mukozi wa Kiganda kuba teyakimanyira ko tuvudde wa Kiganda. Abise nali navaayo nga ndi eno gye nkola olwaleero ne kyekulaga nti teyamanyaako nti wali okoleddeyo. Era nagenda ne njogera mannya gange ge nkozesa kati gali saagogera kosanga yantegeeredde nti eye gwe gundi nayogera kino ekiriwo kati. Obuzibu Pastor Kiganda katono kankubuuzeeko tekuba ngo wakitegeerako obuzibu buvaawa wakati wa Pastor Kiganda ne Pastor Bugingo okutuuka okukola byonna byali akola nga bwe byogerwa tyakolanga bw'ati naye mwana gwetekamu eddoboozi nokyusaamu wano bw'oti. Obuzibu obuva Pastor Kiganda ne Pastor Bugingo siyinza kugamba nnyo nti wano nagambye njaga kubeera muntu w'amazima kituufu nkyogere nga bwe kiri neze ndowoozaamu mwami Kiganda atya nnyo omuntu amusinga competition ekirowoozo kyange. Pastor Bugingo naye yatuuka nga yalina akati mu Kampala bwe yanewe yatuuka nga akati yakayina simanyi wana kati yakyakayina kiri eri abalabi n'abagoberera naye naye yatuuka nga alina ki akati ekyo mwami Kiganda kiba oba omuyisa bubi awo oba omuyisa bubi kossa na bino
ebinga ebyabwe ebyabalimu omwana akedde ku makya muyimbi avudde gyavudde alien skin akubye sho Kampala gwetegeera palaso bamukabya amaziga kati suubirawo embeera eyo olutalo lw'ebigambo na kino kijja kuvaayo ebyo byonna so osanga byo yavaamu ebyo byonna kati nga banoonya okukakkanya oli kwera otunira olutalo lwabeererawo Pastor Bugingo, Pastor Kiganda abasumba baali bangi abaliwo kwa Pastor Bugingo by then teyali Kiganda yekka n'abalala baaliwo nga banoonya nze ndowooza nti kwali kugezaako kukakkanya amaanyi ge yali aleese mu kibuga osanga n'ebirala ebyabwe eby'omunda mwe bijjira bye tutamanyi ffe ng'abantu naye kiyinza okugambako ekitono lwali olutalo lwa numbers kakati otuuka okusalawo okuvaayo ovaayo otya bakugoba bugobi watuuka ekisanoga nti nze nkooye envuddewo wano oba bamala kukuyita gye wadda nga nti jangu otukolere ovaayo otya nvaayo ntya nvaayo mu ngeri ziringa bbiri esooka nali neewadde ebbanga maze ompezza emyaka 7 naye nka neeyongereyo emyaka gino bwe gituuka nga kyenjagala kiganye nja kukita nenzija mukama n'ansaasira nenfuuka acting programs director ng'abaddewo agenze yali Prince Nick oba omumanyi yagenda nentuulawo nga acting programs director bwe natuulawo nenfuna omukisa ogutuula ku management meeting onfuna bulungi kufuna bulungi gye twakubaganyizanga ebirowoozo eby'enjawulo jjukira wano badde mukozi atatuula ku nkiiko ziri bajja ne bagamba bugambi biki ebiteeseddwa naye kati ngenze ku luzzi nze ng'ensenera kyambeera kyangu nnyo okumanya omuntu gwe ndiringa naye kati kyayogera wali nakikyali mu ekyo waliwo omwami sijja kumwogerako linnya naye wanaalabira ajja kutegeera n'abanaalaba aba kingdom bajja tegeera nti ayogera ku mwami gundi yatugamba kigenda kuba kya nnaku atugamba tulina we tuli nze abaana bange nga babala kalina eyo kalina ya ddadi eyo motoka ya ddadi n'eri dduuka lya ddadi nga naawe ogamba abaana bo nti nakola n'omusajja oyo naye nga gwovuga gaali omusajja nanyini kizimbe kino kiri kino kiri obiraga abaana bo nakolanga naye nga gwovuga gaali naye ng'omusajja olaga ebintu bye n'abaana bo babalaga abaana bo nti abe baana b'omusajja ogw'embaga gwe nakolanga naye nti n'abamu bali Bulaaya bali mu Amerika webale nnyo naluga nze nkuze ne mu muli kyali baana baki bato bw'obanga omutwe gwo gugamba nti onto kyalina kyogenda kufunawo vaawo bw'obanga olaba wano wakuza reverse tewakutwala mu maaso ogenda n'atugamba muyinza okulaba ne mugamba lwaki omusajja ono atugamba tuve wano ng'ate ye waali nze nyinza okuba endya gye nfundyawo yanjawulo kuyammwe nga nze nna bwe nkola bwe nti ne zijjanga nnyingi nyinza n'okuba sibanja nga mumukola ki mubanja ayinza n'okuba neeguya nnyo n'okusinga mmwe nga bwakeera ku makya naga abakozi bonna mbagobye ng'ate nsasula kungoba kuba neetaaga naluga mpe bagezi ng'obwana bw'emisota nadde ewaka nendowooza ebigambo ebyo nenfumitiriza ebigambo resignation nenjisa ku simu yange okweri nakati ntambula nayo nembeera nayo naye nga nenda bulinzi oba ngoga nti oba emmanduso mba ndi awo mama afudde nkomaze omuziika nkomyewo ku mulimu nayagala omulimu nti lwaziika maama ndoza zaalinga naku 5 wali okomyewo ku mulimu ali nkomyewo ku mulimu kwajjuke n'obuvunaanyizibwa wa office nina n'empewo supervising empewo yonna nina office ate nange n'okukola mulimu ngwagala nenkomawo ku mulimu bwe ndadda ku mulimu abawuliriza nga kitalo ekyamaama biki kyankuba nempulira nga ate kinziza wansi kuba nali saagala biwulira nemmaliriza nga nemereddwa okukola
nensooka mbulamu nenzirayo mu luumula lwe neewa tebampa ku liivu nenzeyo neneewa oluwumulo olulala nakampumulemu ndoze nawumulayira nakuzaali 5 nenkomawo wayita akaseera ka nnaku bunaku oba weeks amazaalibwa gange ne gatuuka amazaalibwa ga galiwo nga 4 ogwokubiri mukwano gwange nta pacho mmanyi mukwano gwange pacho ne bbaawe ne bankolera akabaga akamazaalibwa ng'ekigenderwa kyako kukomyawo mind yange kwa pacho mukwano gwange nze namuleeta ku kingdom mukozi yali mukozi munnange ye gwe yayogerako ku kingdom yamutwala ku kingdom nze namuleeta nze namusabira omulimu ne muteeka mu show yange n'akabaga kwe yakanyumizaako okwalizi wine era ezaleeta obuzibu webale nnyo pakyankolera akabaga ye ne bbaawe n'ayitayo ne mukwano gwange nange nempita emikwano gyange byenkola nabo nayita Owen Kaswabuli omumanyi Owen Kaswabuli akola show z'ebyobufuzi talk show akola program y'entebe ewooma nempita ne Mugoba Nsonga akola sports maze tuuka kabaga cause pacho yalina wa boda gwe nkozesa gwe yatuma n'antwala mu gasina kyemmanyi ntuuka wantute nga kabaga bwe natuuka onira bimbeera nga ndala nempita minywanyi ne banneegattako nze ndi mukatoliki nga tutandika kunywa byakunywa tulidde tunywedde ebifaananyi bikubiddwa bizze ku social media omukulu ng'amera entondo luzivaawa ebyokunywa ebyaffe abakatuliki birabise nga nze nina ebyokunywa ndi ne bannange musajja mugezi oyo gwolaba obugezi obuyaayi aŋŋamba wayosezza mu show tewakoze yali Friday nga ŋŋambye omwana omu awuteekawo music era nalina ensonga kimweteekawo ki music n'atuula wansi naŋŋawa misinze show eyo show tugibalirwamu ebalirirwamu miliyoni buli ssaawa ebalirirwamu miliyoni 2.5 show ya ssaawa 3 neka ssaawa 10 paka ssaawa emu buli show buli hour ya miliyoni 2.5 kati n'ogatta nsi miliyoni nga 7.5 olina ozisasula tulindi naye mu ofiisi 1-on-1 yasooka kuntumira n'akasajja ke abaana bakayitanga nto ya pusi ke yasooka okuntumira najja nambuuza namuga gwendeka tosaani tolina kikyogenda kumbuuza sina kinda kukuddamu wabula ayakusindise yasaana okumbuuza sina kiyinza kukuddamu nampita 1-on-1 wamisinze show kyebalirwamu miliyoni 7.5 biki ndotoka kozisasula nenga show gyayogerako miliyoni 7.5 bukyebawo tezikolangako n'ebirala ne mutunuulira bwenti nenga nsirise ne mubuuze kigendererwa kyofa kiki kwa show gyogambe yamisinze ne Owen yamisinze ne Mugoba Nsonga yamisinze bonna bamisinze lwaki ojjayonze kitegezo n'ekigendererwa kigendererwa kyali kyabyakunywa byaffe alabye omwenge alabye biki bimuzimbiza omutwe neze nali nkusaba omulimu sagamba ku nti ndi mulokole era obulamu bwange obwebbali tebukukwatako bwemba nga sikikoledde ku mulimu gwo sibadde wo omwenge onywedde ngunyweredde mu bbaala sinagunywerako ku mulimu gwo sinaguleetako ku rediyo yo kyonnanga kiki bwe yankola ebintu ebyo ne mu resignation eyobwa PD ne mugamba office yo yiyo eyinza oba kuluma yiyo kansigale ku mpewo nanga bwe resigninga ku mpewo mu bwa PD ne mpewo yafugivaako ne muga kanzije nenda computer tatatata ne muga neyo ku mpewo yiyo
mpa sente zange nkubanja nkuviire. Naŋŋamba bwe ŋŋaano zikuwa nkola ki? Kino nkyogerera ku kamera. Yaŋŋamba bwe ŋŋaano zikuwa nkola ki? Musumba Kiganda yagamba atya? Bwe ŋŋaano zikuwa onkola ki? Namugamba ndi musajja munaku. Sirina n'ekyo n'ekikumi kyensobola kukukola. N'ekimu, okay. Sirina n'eki kyenyinza kukukola. N'ekyenkakasa ojja kuzimba. Kwanza nali mwetegekedde. Otya? Mu ngeri zonna. Era nantumira Kajubi. Naye Kajubi sigenda kunegotiatinga na mwami Kiganda kintu naki? N'ekimu. Kwata sente zange ozimpe ntambule nkuviire. Nantumira omulala wa IT. Bamita Peter Kiwanuka. Nga Peter genda omugambe sigenda kunegotiatinga kintu neki? Njagala sente zange. Ndoze ne badde naga kwata sente z'omusajja ozimuwe nampita. Nayimirira. Nakuba emmeeza nange nenyimirira mu office ne muganja njagala sente zange ngende. Nanze ndi muyayi. Nakusooka e Kampala. Ngani ayogera ekyo? Mwami Kiganda. Nze ndi muyayi nakusooka e Kampala. Namuga oli muyayi wansooka e Kampala nze banza ali akusala road we wafaawo. Nemuga nze bulijjo simenti oli muyayi. Nze bulijjo mmanyi oli bishop. Ya training ekintu eki. Kiganda ye muntu ayokola akuyita nga akurecordinga. Nange nali mu recordinga. Era beyogera ekyo nti ali muyayi nentereza essimu yange. Agenda okukola mu recordinga. Naddawo n'atuula mu ntebe. Teyaddamu kunyaga kigambo neki. N'ekimu. N'akuba essimu n'ayita accountant. Ono abanja sente mmeka? Abanja emyezi emeka? Kyabanja emyezi 2. Gambye nti ogumu yali agumpadde wali. Nga musabi sente z'omwezi gwange sigadde yeji. Ebyo byonna? Okay. Olutunaweza mwezi nga mzee yavuddewo. Esatu janji kyaliyo. Omulagwa nali ngulimu afunga okugamba nti guddemu gifuuka esatu. Nanga nze ndi muyayi nakusooka e Kampala. Nentereza essimu yange sobola okufuna buli kimu kyayogera. Agenda okuba ntereza essimu mu recordinga. N'atumya accountant. Najja nambuza onabanje emyezi emeka nti abanje 2. Kaunda ne mugamba manje 2 kitundu nno kati. Ne bamfutyanka awo nabampa emyezi emeka? 2. Nampaako omwezi gumu gwe gwaliwo mu kashi. Mwane bampandikira check. Check ng'erina omukubaako omukono omulala basayininga bali bameka? 2. Accountant n'aŋŋamba njajja kutwala bagisayininge bwe naatuuka ngiteekeyo. Nga tenampa check yange akomawo nga 24. Ofune sente zo ogwokubiri nenkomawo nga 24. Sente zaaliwo nembaga mu musaaga sente zange nvaawo nazo nentulwa mu office ya accountant nembaga sifuluma siva wano nga nfunye sente zange. Ba accountant ne bafuluma ne bandekamu naye nga vaayo twagala kugawo nembaga munsibiremu ddala mulimu kamera ejja kunda abantu sina kyenzibye nenvaawo naki bwe bakkirira ne bantega akolina nga mukulu akuyita nenzikirira wansi mu sinkane ne baggala office n'abanyuka ne bagenda ngendo tuuka omukulu alinnya mmotoka naye agenda banazanya matatu ne bandekaawo enkera nakeera bukezi naye kati nvaawo ne sente zange nzize neetegese okuvaawo nazo lwekumpandiikira check ne bagiwandiika accountant n'aginterayo mu banka Equity ne bansasula sente zange. Ne tuteŋŋaana n'omusajja oyo oba n'omwami oyo. Kati kino ekizzeewo olwaleero kwe kugamba nti mwogera ku musajja wa Katonda. Mukwasa abadde awo ng'akaaba omwana alina ebituli ku mutima nkakasa obadde nabyo biraba. Era oba oli mu gurupu zaawuje tusonze sente almost 2 million 4,900 nga 5 ezisondeddwa mu groups ez'enjawulo ez'abaana b'amawulire nga sente zino bw'ozigattamu zikola miliyoni ezo. Ebadde pressure efoosinze mukulu Kiganda naye olwaleero okuleeta akakadde ate ke twakawulira ku mbu siri sure nakyo ne tuwulyeko mbu ayinza okuba yamuwaddemu birango okulanga nti yeetaaga obuyambi.
ensonga gye baawula ki bajja kuyamba mukwasi gyatugamba mukwasi omwana yamuzaala mu Asha teyamuzaala mu kyalo w'ewaka y'ensonga gye baleetawo obutamu obuyambi oyo yakola obwenzi ne tubuuza yekka ku kizimbe okwo akoze obwenzi ku kizimbe ekyo ye yekka akoze obwenzi oba kyaki terina ssente muganda wange ekyo kikyamu tuddamu nakyogera kuba abantu abaziwayo bajja kunyiiga bw'oba nti kyaki terina ssente ng'abantu baziwaayo bajja kunyiigira abantu bajja kunyiiga ffe tulina embeera mutwatuukaku ku ne tugaba naye ebiyumba bino bisoloozebwamu ssente mitwalo 7 6 8 mmeka buli mwana muweeko ekiyumba ebyabapangisa bano bankuba byuma bya kasooli buli mwana muweeko ekiyumba nti gwowadde ekiyumba kino nakiri nakiri buli mwana asolooze ekiyumba oba mu radio temuva ssente kubanga twali kiyumba kiyingira mu mwezi mupya nga tekisasudde era kufulu zaagulibwa naye ebijegere kiggalwa bw'oba olowooza nimba okola research n'ogenda kasita ososa mu nnaku zonna okusasuliramu nga bakiggalawo ekiyumba kiggalwa oba mulimu maali evundira mune atukiggudde tugaba ne mutuwa ebiyumba zo mpeyo ekiyumba kimu n'oli omuwa ekiyumba ate tuli bameka bw'otugabanya ebiyumba manja ekiyumba nzija kujjanga nkyape manje owa ekiyumba mpe sente tuveewo ne lwaki omuntu aba tuwamu embeera bingi bye tusobola okwogera naye ebiseera ebisinga kabakadde ke katusalako bingi bye tukyagezaako okutunuulira njakugezaako n'okunoonyako ku sayidi endala bwe kinaba kisobose tulabe naye nga concerns nyingi nnyo okuva ddala naye mu baana b'amawulire si ku Kingdom wokka oba ne radios endala ate naddala ez'abasumba webali nnyo nti oba oli awo abaana bakolera mu mbeera etali nnungi ng'ojja kolera mu mbeera etali nnungi nti naye ate nakasente akatono akaba kabasuubiziddwa nako tebakafuna k'oteeka okujogebwa obutawa baana bakozi ab'amawulire ekitiibwa n'omulimu obutaguwa kitiibwa kyova olaba nti abaana abasinga essaawa zino bagweredde mu mawanga g'abazungu bagweredde Bungereza bagweredde mu Amerika bagweredde Canada naye nga tolibadde tetutuuka ku ekyo nti omulimu guno ogw'amawulire buli muntu yenna yali agwesiimisa naye wetogera essaawa zino gugenze guggwamu ekitiibwa naye nga ekitiibwa kivaamu kitya nti eri bakama baffe abatukozesa eri abantu abatukozesa eyo nti batuleetedde okuba nga tufuna ekifaananyi ekibi mu bantu weewaawo si bonna mulimu abasaamusaamu naye abamu batawa kitiibwa tosaba olaba olwaleero tulongoosemu ekiwandiiko kino Bishop Kiganda asinkanye omusiraamu eyasooka okubeera mukama we nga yakava e Masaka omusiraamu ono amwogeddeko bulungi ekibuuzo mwami Kiganda ayinayo omuntu gwabeeredde omusiraamu ono agikasasa ayogerwako mwami Kiganda ayinayo omuntu ku bakozi be asobola okumwenyumirizaamu ku bakozi be sijja kwogera ku bakyaki baaliowo emyoyo ku bakozi be basasula omusaala ayinayo asobola n'agamba nti omulokole Kiganda ayinayo omuntu nga temunaga nti abasiyazi babataddemu ssente beekalaze yali yagala kwetuga sesanga batte nkakasawulya audio ye yagamba bamuteeka ku mudumu gw'emmundu ate nga kituufu kuba naffe twabiraba Fulgencio Samuel Kaweesa ali editor wamulaba yayogera owulira Kazibwedde waali eyo naye alina ennaku ye Martin Kimbo omumanyi gyali akola kufuufa kati naye naye alina ennaku ye Kimbo wamumanyi naye alina Kimbo wamumanyi era nga singa oba otudde naye booti mukati asobola okukubulya ABCD n'abaliyo abaana batukubira amasimu by the way nina n'abasumba babiri nga gye bali negaga kati wala kino wakiwulidde kyekiriwo kati mukwasi bamukutte ne bamugamba weegaane Matiya Kyowola otudde nti byakola abikola ku lulwe nze sibiriimu
ate Mukwasi tulete Matiya singa kuwa audio za Mukwasi nga ate yegayiya nga asaba obuyambi kati lwaki ne kiriwo pressure basuseeko baga Mukwasi wegane Matiya Kyewolo Otudde nti byakola abikola ku lulwe nze simumanyi biki nenga ate amaloboozi ga Mukwasi wegali. Eno episode yesoose okwongereza kwezo eza yetuze twoyamuko ne Matiya Kyewolo Otudde nsaba bona tufunye akadde akalala because obudde waffe buno butukutte bona bukkiriza nga tufunye obudde obulala ojja kujja twongerezeeko awo wano bwe tukomye okumanya biki ebigenda mu maaso na bino ebyogerwa bituufu era abantu abavaayo abakozi abavaayo okwogera ku musumba Kiganda bye boogera ddala bituufu oba waliwo ebyasoba naye kakasa nti nno gwagoberera ogezaako okugobera bwobanga wagoberera ebya Matiya Kyewolo Otudde n'ebyolunaku olwaleero kakasa nti nno olina kyotegedde olina amazima g'otegedde olina kyoyize dindi yaffe tujja kubeera wano ku Emboozi mu UG ne ku Greenland Broadcast tujja kuba tongera okuba nga tukuweereza era nsaba bonna bazzeemu kuyisaamu ku kasimu nzikiriza twogere tujja kutandikira awo anaye neyanziza mukisa gw'ompadde okunkyazaako wano abatulaba byetwogera tetulina atutuma nza byenjogera njogera mutima gwange kyeguwulira ate si bya bukyayi era nsaba mwabatukubira amasimu kwanza ekinsinza okunyiiza oba okunjira kwe kutugamba nti mugambe ku Matiya aleme okwogera ku musajja wa Katonda. Mbasaba mwe abatugamba ebigambo ebyo mutuuze omusajja wa Katonda mumubuulirire. Bino tebigenda kukoma leero singa omuntu ono agenda aba yeeyisa bw'ati paka nze nkyanja kuvaawo ejjabaayo omulala asituka nze emyaka gyange nnina nyinza okwasikyeyongera ku myaka 8 ku gye nnina so ne mwami Kiganda gy'ayina ayinza watayongerako 5 oba 4 ekitegeeza nti ffenna tulina ekkubo tulina okukwata bino byonna ebitululunkanya ne tumenya emitima gy'abantu ne tuyisa obubi abantu akadde kagenda kutuuka obireke either biggwewo mu lunaku lumu oba eveeyo ababikayanira nti byabwe oba abaana bo babitunde mu lunaku lumu onfuna so ebyo nawe obirowooza kikuzaayo n'ogamba nti abaana bano oba abakazi bano n'abasajja nabo bantu balina obuvunaanyizibwa balina abaana balina bakadde baabwe balina abalandiro n'ebirala so nsaba tukyuse emitima gyaffe eri bantu bannaffe bino byansi tebisaana kutwemazaamu biggwawo wano clip ebadde etambula ya musajja musiramba mutaseeka ng'ayogera ku mugenzi Amponye yagambye nti abadde mugagga sente ze newe zibadde kumutwala India kumalayo emyaka 6 zibadde zisobola ne Allah kwa musajja musiramba yagambye nti Allah teyamuganyiza dde okugolako panadol meka obebibiri sente yazirese kati gwe nkyayo ogimanyi oyinza okwagala okwanguya okufa kwange leero negwe okwokumanyi so nze nsaba mu buwombeefu bw'ekika ekyawaggulu nga tunnatulugunya baana b'abantu kutuuka kubeetamisa mirimu gye baasoma lowoozaamu nti naawe ozadde abaana n'abaana boozadde bazadde baana bannaabwe ensigo gy'osiga ekko lyotedde ku mitima gyaffe ntuuka okwekyawo n'okwogera bino byonna enkya bisobola okubbalukira mu baana bo osobola okuba ng'okoze n'ogamba nkoleredde abaana bange n'abazzukulu mbakole tebajja kwetaaga n'emirembe gikyuka era emirembe giggwawo Uganda eno abagibaddemu ebbanga eppanvu abagiwangaddemu balabye ku mirembe egy'enjawulo ffe tuli mulebe mu 7 gwe tumanyi n'abaalaba ogwobo tebagunyumya abaalaba ogwamiini bagunyumya abaalaba ogwalutwa n'abalala emirembe baginyumya so nsaba nga tunnatulugunya mwana wa muntu nga tunnaleetera mwana wa muntu kwekyawa nga tunnaleetera mwana kudduka na kompyuta oba kamera kwekyo ekijja okubaawo omwana agende mu fidiyo oleeta amawulire bawulire nti yabuuze takyakumyewo ne kamera agenzereyo so toyisa bubi baana b'abantu nga bw'oyagala omwana wo abeere ne maama w'omwana oyo bw'ayagala omwana wo abeere abaana abo bato balina obwetaavu omanyi kirungi mbe nga nkolera emitwalo 10
nga njifuna mu budde kinyambo budgeting 10 eriyo Yes. okusinga okukola obukadde 10 Nyenga bwenfunira myaka mu myezi 4 ngenda kukolera mu mabanja Kingdom osanga omukozi n'obeerawo nti nze Daniel omuntu waabwe ku dduuka bamanja bw'oli ekyenkya bakubanja ow'ekyemisana akubanja mu kkubo n'obutambulira mu mbeera nga bulwamu mabanja bakubanja yembeera mw'otuuka nze omukulu oyo alina ekintu kyaŋŋamba nga tulikyogerako mu episode eddako kye nasinziirako nakugamba mukozi munnange omwe yaliwa muta Falaawo kiriba edda nga Falaawo osaana resigning ove wano nali mu meeting naye n'ayogera ekigambo bwe nadda nayita Falaawo mu office nga Falaawo osaana ku resigning ove wano otherwise tokyasaana kuba wano nambuuza designing enkole nga oba ogenda mu katale oba olagawa naye onokola ki vaawo bwe mba ntuuka ku levo nze enyolwa nensaasira mwana muvubuka munnange omusajja munnange lwaki gwe gwenkolera tonsaasira noma nti nange ndi muntu nina ebisoomooza lwaki sente zange olina zimpa nga mmaze kufiirwa lwaki nnakumala kubika beewaffe lwaki nnamala kulwaza waliyo omuvubuka ayita disani yabika taata we nti afudde ne bamuwa sente wayita ebbanga taata waafe ebyaddala addamu abika bamugamba watubikira dda wano nti banne mu nsasi ye taata muto lwaki omuntu aba atuukaawo disani gyali era nesho aba agiraba era ajja kutunagaye kyeboogera kituufu disani yabika taata we emirundi ebiri egyo gwasooka yamubika bya kiyayi ndoza nga alina ebizibu ebirala naye nga kimanyi tebagenda kuzimpa okumpa kaseera nda kumala kubika kambike taata afudde ne bakamuwa wayita ebbanga musajja wa taata akola ki amubika ebyaddala ebituufu lwaki omuntu aba asaana kutuukaawo lwaki sisaba kasente kange nga ngenda ku birthday lwaki sisaba kasente nga ngendako ku biiki lwaki sisaba kasente nga njala kulya ennyama waka lwaki nakasabira mu bizibu njatana bagenda bagimusa Jafari omwaka guno ng'olina okusomozebwa kwonna nkakasa nti nno okyali bubi nnyo andi ojja kuba otubuzaabuza oli ajja gamba ate nawulira bwe bayita mulanzi ate mulanzi Musa Jafari so gendayo ku bizibu byonna byamaka abikolako bulungi nnyo bwobanga olina omwagalwa we yeebuusabuusa ajja kumukusibira naawe otegeere ensi eno nti abasajja mwebali emirimu gyonna agitereeza bitambula bulungi abadde complaining abadde ayina gwe yali abanja miliyoni ze5 ate munaku sente ze tezakomye nga bamwongereddemu n'amagoba nange weebale nnyo byokolera bannayuganda nti omuntu omala emyaka nga 6 nga omubanja sente zitazikuwa naye ogendayo munaku bunaku sente zo ne zikuweebwa so kyakabi lwakubanga ye kyemmanyi ku mulanzi Jafari kyakolera n'agamba bw'omala okufuna olyoke omala kulaba n'olyoka okola ki n'olyoka otola kasimu yes naye naawe nkuadvise nkowako gaabwa bw'aba yasoose okununuulira ssente zo naawe genda obeeko ky'omuwalika kudduka ate kubanga ate woozitutte olowooza tasobola zisikayo ezizenga azaagala neddaani kakati wali oli gwe bagamba nti akasa yankoledde nze nazifunye kankole ki sigenda kuddayo naye bambiddayo obanga wabadde tewasasudde kuba omanye enkola ya haji yagamba omala kulaba kale olina zosooka oteekayo ng'empaabi na biki ebyo so kakati wamaliriza omulimu nawalyoka akugamba nti kola ki kakati deeta sente bweziti oba sente zenakolera ziri bweziti bawe enamba ye so alina okusomozebwa kwonna genda wagimusa Jafari ensonga zonna zijja kutambulira bulungi nnyo enamba y'essimu nzikiriza ogijja ku kaposita awo akali wansi awo akaliko wagimusa Jafari omulanzi Jafari kekayinza okutwangwira kukolaba kaliko omulanzi Musa Jafari so enamba zezeezo kuba ojja enamba ye butereevu nnyo kumufuna bulungi nnyo bya mirimu bya maka yakugenda bweru visa ekyagaanye biki byonna ne batanagaana so kutukola so kubanga ensonga zonna azanguya otuka wali kwembasinga bitu byonna bitambula bulungi nnyo bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajini emizimu abaagala n'abayuugayu
kiwuga omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala bw'otuuka ewo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM Tours and Travel ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023 nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada.